emirimu gyammwe ng'omukisa mu mikono gy'emirimu gyammwe era ng'omukisa mu byammwe byonna. Mubeere bulungi, mubeere emirembe, buli kyemukwatako kyonna kigende mu maaso mu linnya lya Yesu. Buli kyonna ekinaabakwatako kinaaba kikutte ku Mukama Katonda. N'olwekyo Mukama ali wakati wammwe era agenda balwanira buli ntalo zonna mu linnya lya Yesu. Mbasabidde omukisa n'obuyinza n'amaanyi eri buli mulabe yonna mu linnya lya Yesu. Temugenda kulaba mubi, temugenda kulaba ddogo lyonna mu bulamu bwammwe. Mugenda kweyongera kubeera mu maaso, kuwangula, kubeera bulungi mu linnya lya Yesu tusabye, amiina. Mukubireko Mukama mu ngalo. Tujja tuwa akalimba akatulizaayo abasatu. Naye basaaga balina okubibeeramu. Tuli mu ddala nsaba abazadde baddeyo nabamudde eri waggulu basi basoma ne bannyabo